nava wano nenjija mpola nga omuliro gwaka bannange ne mbasanga somewhere here Ssekabaka Edward Muteesa Maalo Katende n'abasirikale balinga musanvu bwe twasisinkana wano nga nze mmaze okuva eno kuwangaaki wenyini ku main gate ne mbasanga wano ku kiraalo ne tujja mpola nga tweserula naye nga amasasi gakyayiika agavuebe batukuba mukuba ennyo nkuba we yatonyera awo awo nwegasirikira ffe ne tujja mpola ne tumenyera wano ku kisenge mpola nga twekulula mpola ne tubuuka. Pakati twagala Ssebo Meja Ssenkoma otutwale nga 23 bwe kyatandika wano otuyiseemu mu lunaku na 24 ansi wano woolaba wano nga tutaddewo tugiyita mu kisirike cover zaffe twalisimyewo cover nga mu bunnya bwaffe mwe tukubira obulungi sabbaawa ng'abasirikale abalwanyi naye amasasi agasookanga nga tulaba gali ku kisenge kabamu abaabuka nga basirikale abajja otulumba bakanga wansi negenda butikkiro ku ddirisa lya mukuluka Mayanja agamba lyeryo eryamufuna ffe tuyita stray bullets ezo ezimukwera. Naye mwalina emmundu nga mmeka? Twalina emmundu ezaffe nalinawo n'abantu nga balinga 12 abange ku bwange wano ze nalinaku nga buli omu alina emmundu eyiye. Mundu kika Winford si musokote ngeze Winford zizaba zekisikale kigamba nga ziri inferior singa AK4 singa no nze ku bwange nze nalina steering machine gun nga yo machine gun automatic machine gun yezo